kubanga otonya te ja bakyala kuyitako bennyini. ko because Yeah. kati nina abakyala mu bitundu ebyenjawulo bali mu bibiina. Kati ebibiina ebyo bifuna oti? Nze people reach out to me nze wane wange everyday abeera omuntu omupya ajjawo. But Spice kankubuuza ebintu bino like you know obulaba nga si byakwekoza base okuyamba abakyala olaba nga okijja munda nakyo like ki kumotivate okwagala okulaba okufa ku bakyala abo bwe batyo? ekisookera ddala nze kankubuulire nyinza oba siri mukulu nnyo mu myaka naye emyaka gyange emitono gye mbadde ku nsi bye ndabyeko mbirabye with my mom as a single mother enankulabye okola nankulabye efujjo nabeerayo era emyaka ng'ena era emyaka gyonna mingi ensi yanyigire nankulabye efujjo nandifune budde obukunyegeeta gwa kawala akeeru ennaku yatulumira enankulabye omanyi ennaku tebayita ennaku yaliwo eyo yefaanana enti yajogamba mbu ennaku nga mufumba mazzi nemufuna ebitano nemugula sukaali nemunywa amazzi olunaku lulamba agabuguma just mubugumyeko mu lubuto kitegeera ennaku nga mukolerera just mawolu kimugenze nemwoza engoye nemulongoosa ew'omuntu yabawo amawolu agasuzeewo maama nga mwenkana ki kati nze nali kosize mukulu I was around nalinga kufa ku myaka nga 13 awo our last born tomulabye badde awo kati kakulu kali mu senior 3 muli bameka tuli bana naye kaali kayonka mwena muli bawala tuli bawala kuliko omulenzi omu wakusatu so kati daddy waffe yalekawo mami wange nga bibi waffe last born waffe ayonka kati nze mbadde taata we paka ng'ayonka and we had to work my mama nakawere talina maanyi mupangisa mupangisa naye n'emitwalo 7 eza rent zibabulezi nsasula nemaliriza tonga temuzina landlord najja nasuka n'abavuma n'abasensebula bw'ati naye okusinza ku bufaananyi bwe nalako ng'osibye ne beads ebiseera ebyo abantu ebiseera ebyo birala wakati eyo that was with my dad kati ne baawukana ne mami wange and then we met our stepfather nitubeera mu bulamu twaliko mu bulamu obulungi like you know life obeerako mu bulamu obulungi and then sente ne zituuka ne zigwawo bya family ngaawo bimanyi ne mudda ku zero kibayita zero so twakuliramu embeera bwetyo nankulabye waawona next to Kiwunya in the middle awe watyo obwana bwabufubutukawo emisinde bwekaddene bwekakwate bwe buyomba jangu naiba omwana we yakoze pupu wano ewange tena ku watermelon oyo si wange oyo webijanjalo wooli awo babeerawo nga bukaaya ebyo bikuliramu byonna byampa ekyokuyiga byampa okumanya obulamu n'okumanya abantu embeera gye bayitamu kati byonna mbikuze ngenza okukula otuuka wano nga mmanyi omuntu wa wansi kyayitamu nga mmanyi nti nno nnusu 100 saves a life nga mmanyi nti okwata eminwe ebiri n'ogiwa omuntu saves a life because ffe twatuukanga nga nusu 5 it's lunch for family of 5 nusu 500 nga zibamala nga zitumala nga wetuzifuna olunaku luba luwedde muba mugenda kulya kisuuti kawunga n'obuugi tulina we twagulanga ebindaazi wala ekindaazi kibayita ebindaazi ebinene kati bakitundanga kinene nga mukisalamu we muti buli omu naafunako piece then nemufumba amazzi agookya nemuteekamu sukaali ekimuzala nga muyita waawo temwazanga misango ku kyalo unabye kano unasetino nga abaana nga mukola emisango tegibulamu tulina ne gwe twakubaawo kale batugobe ku kyalo wali mwana wakikula ki ng'okula Spice Diana well kati nankulabye awo nafunamu eddalu but before nankulabye nali mwana reserved kubanga nakula ne step daddy waffe ate nga musiraamu nnyo nga wa ddiini kusaala bwe bityo ngali strict era lwazze nga mudduka emisinde nembeera mu nju kati nakulirako okubeera nga ndi mweyo embeera kati twagenda okwagwajali erinnya ekisiraamu erya Hajara so tugenda ovaayo eyo nga daddy oyo naye atutadde twadda mu bulamu nga bwakyetwala nga mami talina budde bwammwe because naye alina ebizibu bye muli awo ng'abaleka ne mutaayaya buli mwafuna gyafuna ekyokulya kati eyo ddalu gye lyatandikira gye natandikira n'okuyimba kubanga nze I didn't see myself doing music when
when I was with my stepdad because he yatuweeranga tusome ayagala mu college emirimu ba doctor lawyer exactly tudde eno mu bulamu bwa Nankulabi weya n'okusoma ne watusomye it's okay twatuka time nga I just had to push myself to go to school because there was no money ngera mama agamba sisobola bintu bya kusoma kaza tufune ekyokulya kyekikulu so even my siblings didn't go to school for some time basoma bakulu kati nga it's just me going to school nofuna essomero awo basara ebyo nga womanyi masomero ga kereziya n'oliramu headmaster awo n'amanyi embeera n'oliramu ebiseera ebyo kati n'agamba kale ojja leetangayo kyosobodde 10,000 ofunayo eba 3 oba 5 n'oleta ku ssomero olwo weerumbidde sina maama nga nze mwana gwe so kati nga tufatamu n'okola holiday n'ogendako n'okola mu supermarket n'oweereza eno n'oweereza eri nga bakwesiga batya mu supermarket okuteeka mu bintu by'abantu obirye kati ebintu bya supermarket ebyo bajjuka bagaba ssente nti baba balina funa era baana batoototo bakuwa akasente akatikitini yes naye nali muwala wa mpisa nnyo nga sinazo ngenda n'otampa mulimu ate nga wenkolera tebagala mbe nawo oli so loving very and I remember ne my senior 4 wenagimalako nga sigenda kola senior 5 omwami we nali nkolera mu senior 5 sorry mu senior 4 vac yandaba nga sizzeeyo okusoma nga abaana batandise okusoma nambuuza nga toddayo abaana baddayo okusoma bulijjo osoma ne mugamba komye mu senior 4 sina ssente zeeyongerayo yakwata sente nampa ssente za taamu nangamba genda osome your place will be here anytime you come holiday you will find your place nanyongerezaako nengenda nefuna essomero ya Kampala Season College it was an adult school it was the only school eyali esobola okumpa ekifo seta akatini nga tafuddeyo na maximum zofunye yeah so ate nga it's near wenkolera nga n'olumu like mu weekends mpitirawo nga nvudde ko yali ali bakuli awo supermarket ate nsomera awo Namembe Road so omusajja we bambi yafa n'okufa mu history kama mumaze mirembe nga tazitera kumanya waka obeera wa mama obiki tebamanyi ate newange waffe gye tubeera nga sinza natwalayo namuntu nga wakuswaza awakubuuka myala biki teri naayinza nakugala kumanya naye kyakwagaza ng'okusoma because omwana ayagala kufuna kasente atadde mu by'okusoma kyakwagaza ng'okusoma sinza nakumanya naye mama wange oyo ku kyalo baatuvumanga nnyo abagamba tetusoma tugenda kwetunda omanyi eyo statement yantisitikinga mu bwongo wange nengamba no I have to make my mom proud bano abamuvuma abagamba bannabe boonoonefu ku kyalo because tetuyina manyi oba toyina nga muli baavu buli kibi kyonna bakikuvuma omuntu atalina ssente buli kimu bakivuma gwe kati ffe baatusosolanga nga n'abantu abamu baniba baffe tebagala tukwatagane n'abaana baabwe bagamba tulina empisa embi tujja bayigiriza obuyaayi tujja bayigiriza biki ate ekyembi oba kyekirungi twali balungi nga tulabika bulungi nga tetufaanana mbeera gye tubeeramu nga bwe nfuluma mu kayumba kaffe tosobola manya nti gyembeera so kati nga ate nga twefaako ebyokwambala tubimanyi mumbeera it is natural kati omanyi omuntu newa toyina ssente omanyi ebyokwambala you can look good onye bugatagato obwerobo n'olabika bulungi kati abawala basinga they love hanging out with us ate ffe naturally tulina omusaayi ogusika abantu I've seen that when nkuze because ffe twabeeranga n'abawala nga bazadde babakuba n'ekibuuko temuddayo eyo waabo naye nga baleka ewaabwe zi TV ne baleka amasannyalaze ne bajja mu kazigo kaffe ne tutuula omwo nga tulina TV tulina tiles tulina seminti temuli anything kubanga our room was just room nga bw'olaba wano nga babaagalako ki I can't even tell sinza nakugamba ndowooza baanyumya nnyo okubeera naffe ozabasa emboozi ate baleka ng'olikaana kanyumya emboozi yo ng'ebeerawo tumanyi ebintu bingi bya fashion kwambala kwagamba somehow nga tusika abantu ng'omuwooli abantu people want to be with you era n'edduuka lyaffe lye twalina Nankulabi lyaggwawo nga balirya buli tulyerira temwatyazanga n'emikwano gyaffe nga mulirya mwali mutundanga ki bunyama mwalina obbulya kasooli omuki
Wayina bulya. Wanange mama teyali serious. Abaana abato bagamba tebatunda obuwoowo. Lwaba bajja bulya. Kati nze ne mama wange njawulo zira ate ye alina waasi. Ayinza n'otuulaawo n'abalisa business yonna ne. Banange mulye. Like she's that kind of person. You know, olumu ngina n'ennyomba nengaka being kind also. Naye nina gye nakijja ate gye nayombanga ne ngamba mama wange mutuuke wakange emmere yonna yagigabye nga mutemulina kyemulina naye nga agabidde abalala kyokka nga temulina nakyemulina temulina naye omugifunyefunye naye omuntu wajjanga tagaana muwa ekiriwo agamba era ne muyomba naga twalira empisa embi kale nga muyomba naye gye nkomye okula nga nange ndaba that's the line I've taken. So do you think Favor era yekoze okutuuka ku kyoli kati oba hard work? Favor buli omu I feel like ayina favor but it comes together with hard work. Kuba n'abantu okulaba okufavoring and all that sometimes nga bakulaba nga fighting bakulaba yo hard work gy'oteekamu kati nga bwe mugambye nti awo nali nkolera supermarket alaba nga mbeerawo nga nkola mbeerawo teweeganya ate nga abawala abato mu myaka gyange then omuwala abatayagala because abalaba you look good, you know, guys will give you the money. Nenze nemba naka boyfriend, I'm like ninokola somehow I know the burden I have back home sagala jikuba muntu, so you just go and work. How did you survive? Akawala kalabika obulungi oli munnankulabye odda kuno n'ebigulu byo. How did you survive? It was really hard kuba nze nafunako abantu abo babiri men that wanted to marry me and I was young, that they want to take advantage, and I almost went into early marriage. It was very hard to call a decision, but we sat mukazigo ni mama affe nangamba I know we're going through a lot at gumubongo bogambo banfumbirwe family sobola okubeerawo mbalabirire nangamba naye sisobola kukaka. I know it's hard naye kirowoozeeko. I don't want you to take that route kuba mirimu gyali gigaana nga bonna betukola mukola olunaku munnyuka nankumi bbiri abantu bataano obala omu n'ekitundu bakati then it was me, my mom, my siblings were very young. Oyo omuto yali ayonka oli addako alinga like 2 years old, then oli omulala alinga like 8, 10, 11 ate gye emyaka bamuto nnyo ye n'ebyokukola abala mumubonya. So it was just me and my mom ate nga ye nga stress yamukuba. I know yonsa baana bali awo we bali nga ye atunulira ebintu nga abeera mu maziga, so it was just me now okuguma n'enkola, you know, but we survived somehow. So emyaka gye bali bagala okukwasiza okufumbiza kwali bwenkanashi? Nali ndoza senior 4 senior 4 senior 3 like 15 16 years and then natuka ningamba tugira tupushinga and I'm glad that I made that decision. So omusajja yali talina ku ssente ayitamu ku ttooke? Yalinamu ssente era yensonga lwaki kyaba yajja teyakwana yajja buzinaga akana mukampe kawasi njagala muwasa kosa bakwana naye ngala oli mwana muto the only way gyayinza obba naawe convincing mami. Yes, convincing family akuwasize ddala ku bino byakuweerera obeeraawo okitegeera natwalisubiddwa bannange naye bana ebintu bino katugira katugumemu, so we pushed ddala nga tupushinga. So awo bakusomesa paka mu senior 4 wamalawo yakwongera paka senior 6 oba yofuna break? Neyongerayo sa stopping ng'akuweerera omusajja oyo yampa justice tandika taamu eyo naye nali sigalira nkola era holiday nga nzija mu supermarket nenkola naye nabino nga nvudde ku mulimu mami naye ng'alina byatambuzaayo engoye ebikintu alinayo n'akalimu ka KCCA kwera kubo nga mathiri batuwa mathiri naye nga ye lwabatakose oba tokoze bakusala kati twakagabananga gwe ne mami nosisanga oli omuto yalanzirako naye nga ye ekyejo kingi olwokera saawa mmeka okwera togende ku ssomero? Mine mu kitundu luguudo kyolwo lwoliko kasubi naye kati nalinze nkyawo kubanga abaana bebasomanga nabo nga bwe bayita bandaba ng'olina ebikka n'ebika nnyo
kati mama atuuka time ng'alaba kintu kyaringa n'aŋŋamba kamikole ngabana tebamanyi oyo maama wo era ku kyalo we twabiranga bo bamanyanga naye bano benasomanga nabo kwe nasomeranga na Member Road mid of town so nga bayitawo awo balaba but they didn't know about my family because I couldn't even bring my friends home. Yes. Emikwano gikoma eri leka betwabiranga nabo ku kyalo. So otandika okuyiga okuyimba kati nankulabye kubeera awo evenings bavubuka gendako mu church eyo we had that church yali awo nankulabye nga yambuka Makerere evenings nga bavubuka mukuŋŋaana olutegedde mukama olokose si really kulokoka just byabavubuka nti mwinamu akawungezi vibe ebeera wano vibe ebeera ku church kubeerawo okukuba sima beatboxing kuyimba nasookera mu hip hop because na hanging out with boys a lot mbeera nnyo n'abalenzi kati bali mu bintu bya hip hop beatboxing tandika okuba zirap I can't imagine. So evening akaduka kafaawo twatulangawo n'abavubuka nga tukola freestyle katene hot steps by that time zijje nankulabye nga bagamba abantu bajje beewandiise neŋŋenda neewandiise bino bya NTV yes neŋŋenda munange nga ngamba naye bino ebintu bya beatboxing smari hip hop mama wange yetabyagala ngamba omuwala omulungi tayimba ebyo bintu kati nga maze byenjagala nze njagala kubeera rapa olungo inaye ani gwotunuulidde oganja kubanga oli bana bavubuka betwabeeranga nabo kukyalo nga banyimbira ebintu simanya tulina kyetwagendanga bonfire wali ekifaitanga bonfire eyo nga yonna ŋŋendayo mbinyumira so munange hot steps zijja nga neewandiisa naye ntuuka mamange kyeyaŋŋamba n'aŋŋamba nno bintu bya rap biveeko kati ntuuka mbagamba sijja kuyimba sirindi yooni sigenda kuba hip hop nabaŋŋamba yimbamu eddoboozi lyali libaddeyo kati olinoonya toliraba ddoboozi lyabula nga bange baŋŋamba waayi onodda olulala nambaga nno nsobola n'okuzina nno nezinyazinya mpitawo nno nga dansi bintu nayitangawo nga dansa somehow nali siremererwawo nga nakino nga nkugamba nakino nkisobola nembawa ne rap awo baŋŋamba awo nga binnema. Are you still okay? Nawe omusana gumutaddemu obukoloboze ate kazze mulundi gumu sooka opozinga ambasaagala abiri mu interview kajja kukabyamu amaziga gabeere omanyi nti omukyala alina abakazi bangi baza okumotivate ngoza lwaki njagala muno era waliwo interview yaffe yatrendingako it was about women's day ba mothers day sekiraba yali yadda kati abantu benjagala njagala mukola for Christmas to motivate those women abo ba single parents exactly yes kibola nkugambe njagala kunoonya maama wo njagala munoonyako you're ready ayina kati jjajja mulwadde mujjanjaba naye wagala nnyo nengamba yiika mukyala muto olabye ddanga mukyala muto yazaala ali 14 I know 46 nemanya essanyu lyawuli okalanga muna muli wamu the first time I saw her with you I was like what ono animba mpozi nga yasikira maama we yazaala 14 years old ate yansinzeeko bit must have been bambi neyeezaala era obulamu ne bumugondera kubanga singa teyeezaala okitegedde kati bamuwalawo aye noozaamu abasooka ddala wonna abasooka abana abawala nze nali mu covid natula nenga mukama thank you I'm looking at my children kyasiga okusinkinga into I have 7 it's like oh my god 5 girls and 2 boys obulenzi bwe buto basooka bawala bakulu kati abasooka 3 university asembayo agenda kumala next year that one engineering okitegedde ne supermarket yakukolera eyo kubanga ye foundation y'okusomako right it was naira bingi it was a lot of things it was even campus there was principal isomero lyange yampa eno senior 6 yakuwa basare yampa nali era nkumye senior 6 nagamba I want you to continue mukisa eyo favor nali mbivuddeko ate nga like bulijjo nsoma wandaba naye simanyi how somehow he just called me to his office
Nangamba kale twatandika okukwatagana nga school fees atandise okugula senior 6 kati ng'olutandise oyingira mu music sente nzirya nnono olumu ze banfunye zinatadde mu ssomero nziteeka mu music kati nampita nangamba osasula bubi otandise okuyimba ebyaddala bizisirias natandika yimba nga mu senior 4 back kati senior 5 tandika okurecordinga production I recorded my first song nga ndi mu senior 5 nga ndoza gitandika kayimba ki nzakwagala ye kali eyo kati senior 6 nali into music now already kati senior 6 nkoze n'oyo nsaanulayo kwena kumanyira nsaanula nenga gifulumyanga tenatambula nnyo tandika sente zizza mu music somehow school fees tabuze kati principal Peter ngamba osasula bubi tugenda kugoba ngamba musajja kamugamba mazima sina sente ngatanga I told him my whole story. He was really touched, very touched. Nangamba okay. So napandikira bwawandikanga bucheat nga guyita allow her till yako gwe nasomerako bambi kati nga ngamba kagwako ng'ojja naddama wandika kale abasomesa bandika okundaba nga balaba banfuusi babula kumpita allow her in naye I was so friendly. I was friends with all the teachers almost. Lonzo okwera friendly naye nga nebyosoma tobitegeera kitegeeza okuba nga wali nebyosoma nga kyekyo era n'okuba nti nayita ku ngeri gye nabeerangamu nasoma bubi like nga mbuukabuuka sente tewali bakugoba na biki ndi mu music we nayita in fact oyo principal yali atuuse nga mukwano waina nga registering government nemuganze newe na registering era sigenda soma university koze sina sente za university nambirako ne somehow ndoza nga tagala nnyo kumpushinga kati bwe nayisoma bulungi nangamba olaba nakugamba that you will do it. I couldn't believe tinali mpise noyita senior 6 because bwe nali mpitamu bingi nnyo okubeera nga nsoma okwataganye family empuuba music akuuba okitegeera bati byali bingi nnyo okulya lutalo temuva newaka nga n'ekyokulya tokina emisana mukulya lutalo ati munnange oyingira muuka omusajja nga ngamba genda registering Makerere I'll push you the points wazifuna eziye Makerere mungi nnyo mukwano nga mpushinga first semester osoma ki industrial fine art and design because I wanted to do something in line with fashion and art because najaga nnyo art kuva dda nga manyi okuba ebifaananyi n'okusiiga na biki ebimu ebityo it was my thing painting drawing so nalina options bbiri music dance and drama of industrial fine art nembitunulamu nengenda neneewa obudde nga ndaba industrial fine art ali white ate music dance and drama already ebya byolimu so nengamba kante eri naye nenkosa omukisa ogwo kati ekyanyamba era ngaow'omukisa mukazi ali blessed ngenda kuyingira mu vaaka ya senior 6 nga nina hit nsaanula kavuga buli wamu talina no video naye nga buli wamu nga bannoonya before vac nga bannoonya olamaze okufuuka Spice Diana Spice ajja atya ku Diana kati Spice nali Spice Girl nga nkuba rap zange yes kuba rap zange Spice Girl nasooka Spice Girl nga ndaba kiwampu nendyako Spice G Spice G eno mama wange nansekerera nga noono byefumba akati munnange actually my mom pushed me to start writing music then I wrote my first song nasooka ddala okwewandikira nzaakwagala nekawandika nangamba kati olaba by then Rema was doing well and Irene Tale they were the artists abapya and then Fie nangamba yimbako nga bano abawala bwe batyo nampaaga amannya okay kati nawandika kayimba nangamba kayimba n'akaagala kati by then joininga triplets Ghetto Kids mu holiday yange ya senior 4 I became like friends with them
nga mbeerayo nnyo nga ŋŋendayo nafunayo ne kagigi nga mbawerekera ku shows ne bansasula the triplets. So their manager Kavuma nga nsasula buli we ŋŋendayo nga mmalayo nga nnaku 2 nenzirayo enankulabye nga babeera wano Makindi. Nafunayo 3 nenfuna nikofuna emirimu gy'okubaakinga abayimbi. Patricia. Voice. Yes, Patricia. They were so little like this. I can imagine. And the late Alex. Kati somehow nayagala nnyo nanka okubanga nyuma ebintu bya music nga mbeera nabo kuba nabawerekera nga ku shows. Then nga bangamba naawe yimbayokko kayimba nga mansimanyi kuyimba kati nenga manyi okuwandiika ennyimba. Nimbawandiikirayo obuyimba bw'abaana abato like those party songs biki ebyo abaana abato bikoze bitya nembuwandiika nembubawa ne baburecordinganga mbawerekera ne baperforminga. Kati teacher n'angamba oyo their manager wandiikayoko ka love song. Kati nga ndaba omwana I'm only 16 love song kati ate ngenda ntandika ebya love nfuna boyfriend amenya omutima mukwano nga mbitandise bifiiringa era akayimba kange kanza akwagala. Somehow it was like a true story. I was inspired by that love, first love was always true. Nange omuvubuka mpandika akayimba nga kamuyimbiraawo akakanza akamenya nga tabiriimu nnyo of course nga omanyi tabiriiyo as such naye sirungi mama wange yakaagala. Kati yena akumenya omutima atya okwange yamenya omutima anti because he cheated on me. Kati ate nga manyi eyo love ey'ekito they hurt you but you feel like you're the one who was hurt. Nga muvubuka nabakwatize ngo wetonda. That's it. Go wetonda but akwatinze. So era ye message eri bwekyo naye munaye nga ovubuka ebyo tabiri nnyo ne mama wange yaganya akayimba nnyo nangamba mukamunyumira. Era when I recording with Chantwala mu studio, first time when recording akayimba in studio, I couldn't believe my voice. I couldn't believe nali recording. So first time okwewulira ku mpewo, like you hear your voice and your song, the feel. Nalwawo nnyo duwulira nalusigaza nga musimu yange mukasimu ate tetwalina TV waka. We didn't have a TV, we didn't have anything. So mukasimu akati nateeka ku memory card kati I had a friend yali akola these libraries esaba music nga bwe ngenda nenkawulirizaamu awo. So tuwakawulirawo nga bakaplayinga ku radio matwale bakugamba later on nga kulimba olwokubiri nsaanula lwe lulimba lwe batandika okuzannya ate nali sinekkiririzaamu nga sinza ntwala wantu wonna baluzannye. I didn't like my voice. I liked my voice but I felt like lyali libulamu nga liri lya kitona mpulira akaloboozi kano kabulamu naye nga era wenzira eno nkawuliriza nze nensanyuka naye nga mpulira it's not enough for the public. Kati that first song naresigaliza saaluteeka nnyo mu bantu nga sagala muntu amanyi nti ndi munyimbi sagala muntu amanyi nti that is katebereza addemu ssente ayagala abantu bamanyi ssente saateekamu bantwala. It was an offer. Waliwo bamutanga Enox yakakola free of charge. Kati naye nga just siri confident nali neetya naye tandiko ba triplets bangamba mbere nga categorizing ku shows of graduation parties bayimba of course parties ez'abaana nsooka naye banfuuwa ssente nagamba siva wano kati tandise okuyimba lw'okufuuya emmeka mukazi ayi ndi mwana nno muto nga omanyi 16 ayo 16 so banfuuwa ezo 15 13 12 by the way eryali essanyu lyange natandikira okuguma nga ndaba nti people are loving what I do. Exactly. So yeah kati netandikira mpola ngenda senior 5 tandika otambulanga studio ez'enjawulo nga tunoonya zi offer. Ate bagamba producer baateganga ebibatu bwe tebakuteekako bibatu baateganga ebibatu era nina ennyimba ze nazirekanga ng'ekibatu kiyitiridde kisuse nga akayimba okaagala nga kano kokerekereze kabalekere munnange nga talukuwa bakabusese kubaako kyokola
n'oluleka naye munange mubaamu abalungi be nasanga abalungi bangi nnyo and I was good at making friends. That's one thing kye neemanyiko ekyennyamba. I was good at making friends and keeping them. Kati nga era omubeera awo gy'okoma okwetala ku studio y'omuntu agamba omwala ono kamweya kayimba bambi oba olimba olw'essente nnyingi agamba yite $8,000 nja ddukolera gwe ku 8 abalala bajjako ba 15 something like that. Era ninawe naleka mu studio emu producer nga atawaaniza kati nembako gye ngenda ne bangamba yite $8,000 nenddamu nendukola. There's a song in between olwokubiri. Yeah. Kati eyo gy'osanga abalala become friends with producers bakuwayo bu gigs tandika okubacking ennyimba abayimbi abalala kati weyimbira mu studio leero ne bawulira eddoboozi lyo ne balyagala they call you next time waliwo nayagala omubackinga waliwo ekyena okirya ekyena nkirya transport nkosaako 5 fisi 3 kitundu ng'oyingirawo kati obutuukira kati otuukidde ku kinyusi otandisa abantu onasanula akubye buli wamu ogenda ku bivulu industry yakuwelcoming etya? Kati industry yatandika okunnoonya nga sinnagibeeramu because kati then Onsanula was everywhere naye nga tebamanyi ani yaluyimba sinakola video but the audio was already out so nga yonna gye nnali nga bannoonya Spice Diana awo maze decidinga Spice gyongereko my name Diana. Yeah. Olhaja lwomugjeeko Haja lwata yali taliiko ye nga wa kusomero waka somero waka kati munnange so joining a campus first year ndoza nasooka okufuna ne gig yange yali serious 150,000. Wow. Yeah. From 15,000. From 15,000, 12 transport. Na gig eyo nagifuna ndine Emma Caros. I remember because awo yali kati mu industry okunnoonya okutambula bino okufata kuyimba mu clubs ez'enjawulo mwe nasanga nga abantu abagala okukola nange ne Emma Caros mwe namusangira ku Silk. Era we nayimba ku Silk, many people reached out ne bampa interviews nga akayimba bakamanyi Onsanula, yes. And then they saw me that day nga performinga. Then Emma Caros was like, we can start working together tugezeeko. So nandika okuba nga anfunira interviews abantu aconnectinga ku bantu ab'enjawulo somehow. Nice. Kati ankubira aŋŋamba there's a school baagala bayimbire $15,000 kozi oyimba nangamba sente zo zizo nzikusindikidde ku simu. I was the happiest person. I could not believe it. And then just like that gigs started coming in $15,000 before that nenninya nengenda kwasa tu the campus first year munange mukama n'abikola nenfuna tuition wange nenguma nembeera ku campus nemmala semester yasookeyo ku first year negwa wali tuition n'alabika abantu tebalowooza tino degree wagenda kupozinga na bifaananyi koza lwemba ebifaananyi byo byafuna nga tekisoboka nti saaso Spice tasobola kubanga abadde mu lecture room ng'asoma ddi ati ffe bwe batyo buli kibi kyonna kikugwira buli kibi ye muyimbi buli kibi ye muyimbi ate bw'oba omulungi ate kisukka. I know. Because they think you use your beauty to survive. Naye nga baba balimbye. Sometimes ne beauty ebaamu okusurviving. Because omuntu they look at you but I mean it also oba nga toli mugezi kumanya where you have to use your beauty and how to use it kiralamu because I'm telling you it's really hard work. I know. You have to put in the hard work. Olwo ba radio bakwatagana ddi nabo? Kati ba radio nkwatagana nabo ndowooza 2017 nga gwako nga natala okugraduatinga. So of course I was working with Roger because I met Roger in 2017. I met him before but working together was 2017 Charlie campus study ndowooza. So Roger reached out to Radio and Wizo tukola oluyimba nga naye namugamba benjagala okukolako nabo wena listiyo so nga muli nina okukkiriza nti wenaakolako nabo nja kuba nkikubye kati tukeera ku makya tugenda ku Netherlands we baabeeranga ne batuwelkaminga naye tubagamba twagala kutuwandiikirayo kayimba kuno twajja tugamba bampandiikireyo kale kola beyinzoba enzibu or it might be expensive. So tugamba Roger nagamba for good enkolagana so get ready atuwandikira akayimba we pay him natuuka natuwelkaminga mulungi nnyo. I said hi to Radio, I said hi to Rizzo,
kati tumugamba what we want. Okay, yazooka yatuusaba nabya set teyabirinako. We went to studio nanko wandika oluyimba. Yaluwandiika nampita nteekemu line, the first 4 lines. When naziteekamu nasenukanaga, wow, your voice is beautiful. Radio? Yeah. Nangamba, it was supposed to be a song. Need to be as a collabo. How? I couldn't believe it. Just like that. Just like that. Wizo na yajja n'awulira mu luyimba n'alwagala. Bonna ne bateekamu there and then. Yazze kusaba olimba nsasule. I didn't pay anything. Wow. Sasula adde 10 ate ne bayo ne collabo, which I thought was so hard to get from Radio and Wizo. Ate nga bebaliko bookya. So okufa kwa radio kwa affectinga kutya? Kuba kati awo nga tukwataganye bambirivingiddemu banzikirizaamu radio nangamba I'll write for you songs because kinalinga njagala nanga nja kuwandiikira ennyimba kati katufumye collabo yaffe biki twalina ne tour. Ndowooza my first time ogende UK. It was supposed to be a tour, Radio and Wizo and Spice Diana. Nange tour eyo titwasobola kugenda radio. Kati nga nesunzo bangenda UK for the first time with them. And then nsuubiza collaborations, nsuubiza okumpandikira ennyimba. And he was very good. He was really good at writing music. So like we are good, we are friends, we vibes are physical ne Wizo, ne radio. Now to planning a video, shootinga. Tukola video egwa. Kati video eyo mala okugwa just a few days. Nga nate graduating, bategeka surprise party. Naina plans to go boat cruise with my friends. We tried to soma nabo. Kati Roja ngamba naye boat cruise jitegeke maybe like 2 days after. Tuna show olunaku olwo lwennyini. Amanyi nti waliyo surprise. Yes. Atenze when it comes to work, the rest. Ndabirinda, anything can wait. Amanyi gy'ovudde. Yes. Era nga mugamba kale tujasooka tugende ku show nakola part oluvannyuma. Kati that day angamba tulina show naye tusooka mu Radio and Wizo. Balina tumugenda meeting a promoter abatwale UK. Navuga nga tugenda Netherlands to meeting ba Radio and Wizo. Tutula tubeeraawo tunyumya abangamba promoter ali kalenda, so tugenda motoka yaabwe tumu meeting. Tula mu motoka nga bavuga bandeeta tujja tuvibinga tuyimba kamba kafa akapya biki tutuukawo nga surprise party. A surprise party nga kuliko abayimbi bangi nnyo bakamako bahaluna Eddie Kenzo, so many artists baaliwo. Nange I was so happy. Nasanyuka. My mom was there. Benanga mbadde sibimanyi nga Radio and Wizo babitegese ne manager Roger. Munange kati olunaku olwo twali happy nnyo. You can't believe it was a Friday. Meanwhile, even nambikola nteeka ne first concert yange ever egenda bbaayo ndowooza mu February. Kati tuli mu December ba? Sijjukira bulungi nnyo. Naye nga what I remember it was just some time to my concert. Byonna tujja tubyogerako ne mu mmotoka bangamba tugenda bbaawo concert yo, tugenda kuyimbirako biki. Mpulira nga ntuuse obulamu butuuse. On Friday, it was my graduation party. On Sunday, tuwulira amawulire nti radio bamukubye. Ali bubi nnyo. In fact, tayogera. Yalekeddeawo n'okwogera. Naye nga tawali naye ku Friday. You can imagine. Graduation party. You can imagine. Omuntu ng'obadde naye today. Bakugamba the next day someone has died. How you would feel. All the moments that are even in your head. You know? Kati. It was like, I don't believe it. Naye ekirungi nga tulina hope. Tajja kudda engulu. Ate ebyemalwaliro nga omanyi baba babaho. Because yabeera ndowooza mu coma for some good time. Naye nga tusuubira ajja kudda engulu, ajja kutereera kuba kati nina ne concert yange abane ready adda engulu bambi. He promised so much. Yaŋŋamba bingi nnyo byagenda okunkolera and n'essuubiri yanzizaamu n'amaanyi nnyo n'oguma n'okola first concert yange ever nga akulaga byonna bisoboka. Nakubulya story yaabwe nga Wizo naye akugamba
Spice tuli naawe, we are behind you. Nange teyasobola kimakinga ne concert yange yafa, in fact yafa ku lunaku lwa my concert was tomorrow, he died today, so you can imagine had to cancel everything byonna ne tubijjayo kubanga kyali kibi nnyo, ensi yonna aliyo of course yali eri down. Sikiwa nti waliwo omuntu yenna yaddamu okusanga gentredi era nalina gye nali ngenza onona sente za table amawulire gye gansanga kumakya saawa ndozange emu biri awo tuteekateeka bisembayo ng'enkya concert. So you and Palazzo, were you dating? No, we didn't date. We were just friends. Just nga nkuba lwali. Your vibe. Your vibe, but you know, Palazzo gave me my first collaboration. Nkuya masanyalazi. Yeah, and it was kyanyongerako nnyo kuba nze nayimba olubanga olunsaanula nalwawo okuzzaako another hits era nga ndaba bagendako mu balyamba one hit wonder. It was really hard, you know. Kati kuba industry nali mupya nga simanyi how things work. I don't know what to do. Naye when that collaboration came in, it just stamped my stay in the industry, and since then I knew what to do. Yeah, and I salute him on that. Bambi, industry welcoming it, like for example boyingira mu ssomero abaana abawala basooka ne bakola ki ne bakubuulingamu. How was it for you ku ladies side? How was it been? It was hard, but it wasn't hard. I was good at making decisions. Naturally, I'm like that. Nze nsalawo ate zisi muntu gwokosa ekintu nga sikyagala. And then kyenamanya nze nga nze kiteri muntu ayinza kunfuula kyakabi, nze nino kyefuula. Kati omanyi abawala abatongoze mu industry bangi, I see them and they make mistakes. I feel sorry for them. Nze sina kintu kye nali nkoze ne nejjusa mu industry for the sake of being a superstar. But girls have made that mistake. Why don't you help them? Babeera so bensanga njogerako nabo. Naye buli muntu aba n'endowooza ye ng'atandika ekintu ate balina endowooza embi. It was the case, I think, emyaka egiwedde where women or girls were used nga balimba to make them stars. You know? Ba producer, ba promoter, bani buli omu ayagala kibatu. Naye nze nayiga ekintu kimu, omuntu tasobola kufuula nsonga, tasobola, because it's just kiba kirina kubeera. I saw girls nga babakozesa and they end up very depressed ate nga talina na kyafuuse nga tafunyeemu kubanga teri muntu alina future yo mu mikono gye. It is you. You're the foundation of everything. It's you and your God. It is you and your God. Decisions zokola ze zigenda okuteeka waggulu. Byosalawo okukola kugamba it starts with you. Kati ekyo kasana kimanya industry yankaluubiriza kubanga namekinganga sure ngezaako kyensobodde kyesitasobodde nga kirekera Katonda. Eno TV we yagaananga ebyenkokola nga ngenda ku number ground. Era nze natambuza music wange nakwatanga CD n'entambula kyalo ku kyalo. Kali ake nakola beka kyakulimu. Of course nabange nakola n'engenda n'ennya taxi n'enzijegala. N'ennonya buli library esala music yawo n'enjiwa music wange. Naye nga simbagamba nti wange mbagamba nze manager oyo omuyimbi ayimba. Manager tavaayo ku musaayi agaba bugabisidde. Naye munange edda byalinga biralamu music yatambuliranga nnyo. Kati nga la TikTok watambuza music right now. Ebyedda byabeeranga bya flash na CD. Ng'oyingira Majestic eyo. Hawala Majestic. Kyali okwo. Kati nga ye center of music. Ng'abaana baletanga abantu balinga bagalanga nnyo music. Like babeera balina ennyonta, they want music. Ate olimba era balulungi. Omuntu alusigaza mu kompyuta ye n'alugaba oba n'alukuba. Kati nze nga ntambula kaalo ku kaalo nkedde ne nga ngenda Kasubi, luno ngenda Nansana, enkya ngenda Gaba, luli ngenda eri. Nga yonna ntuukayo ne ndekayo oluyimba. Ate nga baluzannya mu production kyekyo.
ndoka ndufira ko TV ati nga tulina sente. I know. Ate TV bakugamba kuisaawa awo olina okubanga kibatu. Dijjo ddukuba mu bbaala kibatu. Naye nga ground omuntu waliteeka munaalugabira mu nnyimba byazanya ku mizigo era olimba nga bava nnyo wansi ku ground mu mizigo mu bugeto eyo kati omuntu waluulira nga abantu balwagala. The DJ will pick up from Olufuuka di stagala. Stagala along the way noonyaayo ka mark. Akali outstanding. Akali outstanding. Ndoza mu 20 nga 16 awo. Tandika mpola kaisaamu mpola naye toli sure. Teka tubuzeebuze ku Spice Diana. Of course no, tekikyasoboka. Not anymore. Kasitagala atuleke. Wali naye takyasobola. Mubingi nnyo n'emmotoka ng'eriko Stagala. Anti katoga nti Stagala alabika is Spice Diana. Si alabika. It is stamped Stagala aba Spice Diana. That is it. Because byatambuliranga wamu. Naye erinnya ddira Spice of course nga lyo limaze okunyukira. So whatever you bring alongside Spice Diana, just kati mami tananaga kusabayo ku mukowo. Mama. Manyi kati fe abazadde bwe tutuuka awo. Omwana byonna abikoze, omwana ansanyusizza, omwana akoze ki? Mama abimanyi byange, akimanyi. Kwatagana bintu ebyo. Weteeketeeke nga bw'oyagala si byakupapira. Right. Aba papa munnange. So what advice would you give a parent ateeka ku muwala nti mpa ozaala ddi omwami aliwa kyakala omumpere message? Kati omwana ajja kumumupushinga ayinza okendingapo ng'agenze n'omuntu omukyamu oba agudde mu bizibu afuniddeyo embuto omusajja amusuddewo amulese nga tasoose kwewabudde kugamba nti niwemba nfunye oba olubuto oba nfunye omuntu nange nina okubanga ninawo oba nkolayo like I have my job somewhere because newoba ogenda kufuna omwana kitegeeza mbu ogatuula waka buli kimu akikolere kati ate weesanga nga wo papye ojja kwesanga eyo ng'ogenda fuka housewife atalina anything you have to wait for the man kati oba ogentinze ofunye omusajja atali mutuufu ojja kwesanga ng'ogenda kuyagaayaga kidairi kwahanako kubonyabonya maama omusajja akusuddewo ate okakanoze wa maama oteredde otudde ovunaanze omutisse oli lubuto oba olina kawere you can't go out and work kitegeera naye wano oba olinayo ka business n'oba otudde waka ofunayo neweziba 2,000 oba 3,000 zijja kujja omusajja tasobodde kuwaayo because n'abasajja tebaagala bintu bya migugu buli kimu yeye. I think I've grown up like that. I don't know if that mentality in me is wrong, but I feel like basaagala nnyo kubeera nga everything you have to wait for the man akuweza akameeza. Kati engeri gye nkuze nga nkola bwe ntyo mpulira nga njagala mbe nga wadde ndi muzadde but I'm a working housewife. I can put something on the table as well. Oh, wow. So kali mama wange abimanyi nti I'm that kind of girl, that kind of woman. That's why I can take up pressure. Weewaawo kimanyi ayagala muzzukulu. Buli muzadde aba kisirikidde munda njagala omuteekewo olabe bw'ataakuba enduulu. I've seen the moments whereby mukiinako. I know. And then you see the joy. I know. Kubanga ngamba njagala ndere ku baana bo ngamba sebana njabba wamba buwange. And she loves children. She loves children. Yagamba nandizadde abaana bangi singa tebamukyankalanya. Singa saasanga buzibu mu bufumbo. Nandizadde abaana bangi because I love children. Biki by'owulira? Engambo z'owulira zewali agadde okutegeeza abantu. Nokati kino si bwe kirina okuba kiriwo ekiti. Biki about you, yes. About myself oba kiki banaye nga kizibu manyi buli muntu always there's something new. Toli mweru. Siri mweru. Nze kankweyo kino. Siri mweru kati ekyo kiraba. First of all, tolina weza kinnyonnyolera muntu. Kuleka omuntu akumanyi oba akuze naawe oba omuntu ng'abeera naawe azaakola ebbanga lyonna kubanga katwajjibwa amasimu. Omuntu yandabako katugambe ku ssimu batandabye nga nkula andabye ku ssimu in 2015 kasimu kange nga kabi kazibu kankubye ekifaananyi nga ndi muddugavu. Ndi muddugavu obufaananyi bakomya ate olowooza boogerera ku kimu gundi teyali mweru. Bifaananyi ebyo bikadde. Okitegedde oba kola okubye angoyo light tekubye because iPhone zajja za simu za light olina kuba mu musana kati ekyo siyinza kinnyonnyola muntu kubanga it's just a color. Nze mutima gwange kyekikulu omuntu kyandowooleza ku mutima kyendi mu reality
It's not about the skin. Yeah. Kwa mama wanze da mukyala mweru. Mami wange mweru. My siblings bona tulinamu omu atali mweru. Ate naye olabanga mweru ye. So nyinza bantwalako kakalake si nnyo weewaawo, but you know gy'okoma okula ng'omukyala oyiga okwefaako along the way. Ate ne ssente eno kyemalinzizaako awo ssente mane bits gonzaga ssente bagi kwegamba omuwala wabanga wali luli enviiri osiba ekiswahili ne kibeeramu emyezi 2 nga wano okyusa enviiri every week oba every 2 days, you know, otambula n'ogendako mu zifenti n'ogula ka product ka cleanser ka skin no steaming kasipa ne kabaawo skin. Nze tulya ka sister kange right now mabega kaawo ng'olaba kafumye tekalina that color naye kati kanisa ovubuka olaba nga kalabika bulungi kubanga kavubuka yeefaako. Kati yali anaaba omugo gumu kati anaaba ebiri lulinga wanduulu aza n'okuyitawo bwisi n'atanaabira ddala nganyiridde because gy'okoma okula ebintu biralamu, but ekyo sisobola kukyewozaako first of all because it's just the color. Muwaddemu oba mu color gy'ayagala ne weba njagadde kweyongerako bweru, it is my choice. That's what I want. It's your money. It's my money. Yes. It's what makes me happy. If I want to use any cream, mukazi mukulu. Entalo mu bakyala abayimbi ozoogerako ki? Kisinziira ntalo ki mulwani abasajja oba muzikale. Sina abakyala mwesujja simanyi muba mulwanira ki basajja sibiriimu eyo tonteeka nayo sisobola. Ngamba anti kati omanyi kati nze bami representing abakazi bagamba naye abakazi abazadde kati nga nze banvaayo kati ngamba nti abakyala mmwe kati goba representing abayimbi. Naturally abakazi tulinamu embeera okimanyi omuntu just agula kaviiri kapya n'onyiiga tuli awo baba tutonda tutya gamba buli kamu kakunyiiza, but ojja kwesanga nga muyimbi muno ne waaba ayambadde bamaze bakifaananyi n'anyuma osobola okunooma n'onyiiga naye n'ogamba omuntu simwagala naye nga tulina nsonga lwaki ogala takola tomwagala okuleka abayimbi abalimu kati nze ndimu n'olusajjasajja somehow tomboyi because nakulya mu bavubuka nesanga nga mikono gyange abasinga bavubuka kati siina nnyo mbeera eyo erimu nnyo ey'olukazi ey'olukazi ennyo oyogedde ku bakazi ku basajja manager Roja ali musajja ewuwo wange is my manager ng'ogyeko amanaginga music yekka oba n'omuntu yenna mu muntu alina byamanaginga byambuulirira financially ne advice ate tetugendayo tuzeeyo bade ekyakugamba so entalo ng'ezo tesobola kwewalika, but mu buli mirimu gyonna mubaamu ebintu ebyo naffe gye tuli bibaamu. So bibaawo ebyo olaba n'abaana abooluganda balwanagana kati olwo abantu abakulu muli mu mulimu gwe gumu bafulumiza hiiti n'ogikuwa oguze akagoye oguzeeyo akamotoka kapya onnayinza kuwulira atya, but me I would love it when it's musical. It's music competition. It's healthy. Akayimba nange ninta naye abamu babitwala ddi abawala nomwefuze industry naku zino kintu kitambula kikuwa kifaananyi ki? The future is female and the future is now. There's no any other future. It's now. Spice omulaba wa mu myaka 10 egijja. Myaka egijja inshallah I'll be a mother. Wow, mami ndowooza awulidde. Mu bintu byenkola byenjagala ennyo okumaintaininga is I want to reach out to hearts, souls and people. I want to change lives and I know by that time nja kuba bingi byenkoze because I've been doing and I'm still doing. It's a calling, it's in my spirit, it's in my heart, it's born in me. So nina projects nyingi zenkola, nina abaana abaliko obulemu bongo project eyo. I've been a voice, I've been an ambassador for a foundation, Writer Dinner Special Children Foundation. Yes, era tukola ebintu bingi nnyo okulaba nga abaana abo bafuna better life. There is a home in PG egenda kubanga accommodating millions of children. Right now in January we shall have thousands of children to go to PG. Bless you. Yeah. Kati I've been a voice. Of course it's a foundation erimu abantu bangi nnyo abasupportinga financially. Bintu bingi all from Norway. There's a gentleman called Rooney, is the engine of it.
nange byange nganze omuntu na projects ezange ladies n'abakyala abakadde byenkwatirako byensobodde byemulaba ebimu kale biba bino just bya vibe insanity but there's so many things behind ebiri deep and ebiwanvu ebiri long term nga bigenda sigala nga bibeerawo. I have choir foundation. It's for everyone, for the children, for the women, for everyone. So mu myaka 10 hopefully it will be an empire. Inshallah to be an empire. And ekirala, I don't know, musically, collaborations and serving people. I love serving people. I know by that time jakubanga nkuze. Njakuba okuze. Onoba okyali wano Uganda oba ogeze Tanzania? Tanzania nona yani. There man. Uganda. Uganda. No, I do not. I don't see myself there. Diamond yakwake yali special. He's a good person. He's a good welcoming guy. I never knew until kubanga omuntu amulamu ng'essappe. Sajja amasappe ye ate waba takwagala takwagala. For real? Yes. Ayagala bamugattako. You have to be a brand to sit next to him. But I'm glad that, you know, I'm friends with him. I got to learn a lot from him. Needed to sukawa. Mwana gwe kankwerekereze spicy. So omwami wali agadde nga tali mu music ngali bino birala kwambadde ndoza Bogambi myaka 10 kwa nayo baby. Enoza tugenda Tanzania. Si baby no. Kama ngapande obulamu. Bagala bamika. I love children. Abo basatu. Bana batano mukaaga. Simanyi naye wallahi I love children. Ndoka okubyewo balongo. Nalongo spice. I see myself a nalongo. Yes. Nono boteka ku gundi ya fake nalongo spice Diana. No, I see myself as a nalongo wallahi. Kitwala munyala Yesu ate abantu bangi bakinsabidde. Amina mukama akiteekemu. It's a blessing. I know right? Naye bonna Katonda gwana bampadde. So salonga naba muyimbi bya bufuzi oba bino bya bulijjo. Simanyi Katonda kyategekere n'esagala muyimbi. Muberenga mutambula muna muzunga. Sagala kuzunga. Nja kuba mbipooye ndowooza n'obipooye. Ngazunga mu kitono. But I would love to have someone atali in the same business. I get to learn from him. You know, different businesses. Ensendala omanyi endongo enekooya. Katodde waka munyimira ku ndongo. Antu bamukoye babiri, bodanga mukoye babiri kibakubye babiri. Akubulire ogenda ova mu field oba osho. I'm telling you mu job kuluma ng'okooye nga weetaaga katula nga bw'okooye ng'alinze kyaggulu. Ng'alinze mmere. Ate abasajja baagala ngo gwogifumbye muli hands on. Ebyenaku biralamu. Tonafuna musajja muganda mulungi. Ebyenaku n'Abaganda so bali civilized. Byakyukamu. Omunaana ogw'ekiro. Tulina microwave. Tulina rice cooker. Akugamba. Tulina posho cooker. Akutana wangi. Ng'otekamu akawunga keegoya. Mpozi erinnya lye Mbogo gwali. Agamba Namukwaya njagala ttooke erinnyige boobeeze eva mu buliri. Kyawa omunaana ogw'ekiro. Bw'okomyewo. Kankubuulire obulamu bwe mbaddemu buno. I've seen kyendabyeko. Omusajja bandastanding asobola okukitegeera. Akitegeera namanya mukyala wange bwati bintu bwe bityo bitambula. Ate kati mwe munabamu ng'ebyokufumba we are not really so good at it. Era nenkufumbira nyinza okufumbira akawunga nenkufumbiramu obuugi. Banaye mubeere bulungi. Obuugi nga kawunga.